DJ, tukoze DJ. Selector. Tubizemu nati. Wano wanyoza please odeo nyumya. What BBS, sorry. Florence, what BBS that big bali. Mumu ogalo. Maybe after beginning of going to be a mozi. You get a call a party week and number to be good. Where is your number, right? Anyway, what ma? But just so back to Florence Nampijja. Taking a gift in the hands and the hands. Yeah. I just remember that was on a birthday. Katumira will Monday wait to be there. Next Monday, inshallah, to get a music about the Nakabuzi one. Yeah. I can't lose any local later. You look at the later, so Kalina, you can farm me around. So, DJ, to get a master in college affair. Thank you so much, Eddie. Tuggusa, azatoka. Chacha. Manager mutima. Mwana bachali ba muri bakabi nyonyonyo. Florence Nampijja. Agala bitya. Ebaza ne Megan sweetheart wange okubanga ndabanga uncle wa body yanka bisobola we bali kusoma Megan era sigala ngosoma bulungi mame. Thank you so much, Kaspat. Twangu kusala keki tusindogomye ngoma nze mpulira na kyankalanye najja okuba muziki. Okay, kale mukamange kyetu kiwulire. Kakati tujayita abazadde ba Jose Chameleon. Anyuma Lukatongole, Papa Misach, Eddie Kenzo Musuza, Palaso, Wezo, mwenda mukere wana kukeri. Mama ne tata. Annington Bujingo. Mami Kathe, tujja saba. Ibulake. 1 0. Happy birthday, the legend! For life! Come on, Super Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okoye ononyeze emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba Barista Coffee School and Cafe yes bayigiriza n'okusomesa okola ebikabya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 771 oba ku WhatsApp noti 777 855 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisinga.
omuzadde nkwanjulira amasomero ageegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa ekyetume mu disitulikiti y'e Lwengo ku lw'Embalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu, ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano, era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne baamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga, German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'ogaba discounts ku buli kyogula, kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 8 kisoboka Furniture. Ku myaka emitono gino misaji mubimanyi bebekulu obimanyi mugana bebekulu tubonye fenensi ngetutwala tunetuyuya ne tutambula tugenda netulamunaga nadde mabesa katika nkubuli nadde nguza akabuzi kange embali eyo ngagenda nguza akabuzi kange tukateeka mu motoka ngenda kakwata ne bakyali banga bajjebbi bakwano banga b'okumpimpi tulye birthday yaffe mu kimugonyo. Kulansonga obudde tebadde bulungi tetuli bulungi nnyo tunabisobola byonna essaawa zino. Mabiyesa nendaba nga ateese birthday ya sister wange ne mugamba mumpereza obubaka bwa birthday kulansonga nze respectinga nnyo amazaalibwa g'abantu. Ekyo kyekintu ekisinga okunyumirira mu bulamu bwange kulaba amazaalibwa ga muntu. Anyway, Mabiyesa nambuuza kati gwe pate eyo yaddi ne mugamba Mabiyesa ebyange byandibamu kigoye weezinge. Ene nadi situlide nnyo bwentyo then Mabiyesa nazaako essimu wayisewo yankubidde ku mukaaga gwa kino naye ne Chameleon fa bakwagala gye tuli bakwano bo Katonda be yayambye tutulinawo kekisobola okutegekerawo nga bakwano bo nga family yo. Tosobola kukola birthday yegende bugenzi bwetyo oli wa muwendo nnyo erifa abantu b'oyimbira ery'eggwanga lyo eri bakwano bo. Ne mugamba Mabiyesa kyosalo kye tunaakola nakale kankole ka birthday akatono uyite bakwano bo tukole birthday naye kati Mami Esther kati no birthday ntono yadongamba mumumpeera obugalo mukyalo mubange sirina kiyinza kwongerayo nga sikugambye Mami Esther nti nkwagala nnyo weebale nnyo weebalire ddala kunjagala naawe neebaza nnyo maama wange ne daddy wange. Mami ne daddy simanyi kyajja kitya byaba bitya naye mbeebaza nga sijja kusobola kwesoosaayo mbeebaza okuzaalira eggwanga lino omulenzi gwe bayita Joseph Chameleon nawo byebendera ya music mu nsi yonna. Nze mufunyeemu Joseph Chameleon oyo gwe nkugamba kubanga ngulidde jaketi ennungi anjagaza abantu ab'enjawulo Mami Esther yandaga bebe kuulu Moses nawe oli wakabikyali wange nnyonnyonyo nkwagala bikyali tomanyi. Kakati mu bufunzefunze neebaza nnyo bayimbi bannange mwenna sigenda batwala mwenna ngenda kumenya linnya ku linnya kuba buli omu saluti ye. Neebaza nnyo kantandikire ku Edirisa Musuuza Erikenzo mwana likyali wange mu mbeera yonna. Nze omu ku bantu abamanyi olugero lwo, nze omu ku bajulizi. Nakulaba ng'essekuku wali ng'oli yala naye kati se nkusanga n'onjokyalayo kasente oli wakabi. Kwagala nnyo Idirisa, respect. Palaso tuli ba Luganda kituufu naye nkwebazanga muyimbi munnange webale naye butandikuliranga nakikugamba juze twali Embalala nti it is always great to work with you. Gojaga nti olina byonjigirako naye nange na byenkulabirako bro buli lwenkola naawe nnyumirwa. Thank you so much. Wizo Manizo Wizo Manizo nkwagala nnyo lwako oteeka nnyo mitawaana Landi Cruiser bagitutte ekibuye nze nvaayo bibiri nenvaayo naye nga nkwagala nnyo bro. Now it's very good to work with you my brother. Yeah, B2C bakyali bange bami mbagala nnyo B2C bakyali kirabika bayiseemu naye
awuli obubaka bwange abo bantusireeko nabo banjawulo gye ndi bakyali bange nnyo. DJ Michael webale kutamba ku ttaano my brother. Oyo Michael mukwano gwange nnyo, Michael Mugwanya nkwagala nnyo King Michael, bless you. Yeah. David Rutala agenze naye kyali bange balesi bamalira budde olunaku lwange kamala okumenya abakyali bange mu ranka zaabwe kuba abakyali bange baagala nnyo. Aha, Misa Kisemakula sebo nze kojjawo nze njogera mwagala nnyo Misa naawe weebale kubanga ompanga amagezi kufa nze ne Misa tuli banjawulo nze byange bikutukirawo bya Misa kimwe yeetegereza n'akyetolola bw'ati n'akyetolola kati yambuulira nnyo nangamba yanja kakka nayita bwoti ne bwoti Uncle Misa kinange on behalf of you ngenda gulayo emmeza emu ku show yaffe egenda okwenda kuzomwezi 19 kuseera. Kwagala nnyo kati kandagira olaavu ebisigadde tuneesanga eyo ku Papa Sport. Moses Sali big size one. Oyo Moses Sali, respect my brother. Now original sewe bali kulwanirira music industry Uganda. Mami Esther kankolopere bebe kulu yangulirange enkoko e Nairobi. Naye nga nali nnyo sigala nnyo nga bwampasa ezigula enkoko ansanga mukasona nga nguzemu sigala kati yakola okimanyi n'alekera okumpa ezigula enkoko nga ntwalira ddala n'asasula enkoko n'agaba mu ekifi n'atambula n'agenda. Weebale kubeera big brother wanje olwo muganda nkwagala nnyo. Nfundikira nga nebaza bannamawulire mwenna PCM kale ebisijja bingiramu kambi balekere Juma Lukatongole mukwano gwange oyo weebale naye kunjagala kyali wange. Juma Lukatongole nkwagala bitya jana kuwa yekyetaano olwaleero Juma Luwange kyali wange ate kigaana obadde oti mwena bajebi mwena bakyali bange mwena mbaganya buli side eyo kanzire ku babandi solid band mwana mwebali kubeera bakyali bange emyaka gyonna bwe tutambula mu byalo eyo ne batuvuma ne batwagala ne batwaniriza n'ekikulu kya byonna nabaga nti katupakase antilipiya nfundikira nga nebaza bannamawulire mwenna mwebale nnyo tuwa budde bwaffe era njayamuddeyo mugambe abantu abo gye mutuloopa nga tukoze ebirungi gye mutuloopa nga tukoze ebyenjawulo mugende mubagambe nti wali abantu abagala Chameleon bwe bati ababaddeyo ku mazaalibwa ge waliyo bakusaasira abanjagala bitya waliyo Auntie Esther n'abalala bangi mwenna naawe ataasonde kutuuka ku birthday yange ng'onjagaliza ebirungi naye Mukama wako kyosinga okwetaaga. Mwebale nnyo mwebale ddala.